Kitalo nnyo era kitalo ddala embeera bwetyo bweri. Oyo ye maama w'omugenzi Alicia M eyatuvudde ku maaso. Bombi baafudde, maama ne mwana. Eddwaliro teyasobodde yadde kutaasako omu, mawulire si malungi naye nga enfa ye erimu amatankanye era nga eressa Bannayuganda nga balina ebibuuzo bingi nga Ansantini. Abamu ne bagamba nti oba oliyaawo we yakola omukolo omwaka oguwedde yakola introduction nti tomanya oba waliwo abajja mu mukolo gwo nga balina agatima gabi abaamukola ekintu. Ebibuuzo bingi naye nga we nkugambye nti Ansantini nnyo. Mami oli olimba, mami oneganye. Mami nga lwaki okikola kataka utiyo mpostinge ki teka kochi akati neitani mazima ddala panange nedda. Mami osazeewo bubi munange wange. Mami plans twina nyingi lwaki ozirese bwotyo. Mami byonna byobadde onsuubiza, byonna byetubadde twesuubiza lwaki okoze bwoti. Banange mami nedda. Mami olimba otweganye mangu kati akawunti yo ngiteekeko bi. Maziga meerere era oyo omwami gw'olaba atudde oyo ye mwami w'omugenzi ng'amulese n'abaana babiri ab'obulenzi. Mukama Katonda yagaba ate era yajjawo naye oluusi ffe Baafrika ekintu ekibaawo tulwakukiza tugamba nti nedda era ne tusigala nga tulemerako nti nedda era nga wenjogera abantu bakyalemeddeko nti nedda nti teyabadde ntuuko ye nti oba oliyaawo waliwo ekitatambula bulungi. Alicia M yafudde naye okufa kwa Alicia M tukutankana kyekyamazima. Omanyi buno obulamu bw'ensi eno bwajjulamu abantu abafitina abataagaliza ababi. Alicia yakajja amalokolo emikolo gye egyasitula abanene egyasitula abampi n'abawanvu omwana mwe mwajjira abalabe. Sometimes muje mwegendereza omuntu bw'okola omukolo bw'otayawukana na bbaawo bw'oba tofudde ebintu ebyo abantu ababi bajjira mu mikolo ate n'ekirala n'amaaso g'abantu ababi. Alicia M yakola omukolo kumbe asiibula abantu n'omubi mwe yajjira abadde mu bulamu obweyagaza yafuna omusajja alina ku ssente. Nga tuvuddeko ate nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Wuuno omukyala alangidde the right honorable Robin Nabbanja okutya amasannyalaze. Nsonga ki bibino? Amaanyi agange nze Kohirwe Allen Mutabazi omukyalo omubaka abadde yeesimbako ku Kakumiro district naye nzize wano okuwa obubaka bwange nsiri musanyufu olwa Nabbanja okundemesa okwesimbawo ng'atya amaanyi g'abantu ng'atya amasannyalaze geyalaba president waffe owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu bwe yadde Kakumiro ate ago ge masannyalaze agabadde gamutwala ate ne kati gamutwala tajja kusigala mu ntebe tajja kusigala nga aziimula bannayuganda ng'abayisa obubi ng'abaleka mu buddu. Yanemesa okwewandiisa ennaku z'omwezi 22 n'ennaku z'omwezi 23 nga yeekwasa nti ze sirina biwandiiko ng'ate nze omukyalo omwe yali amwesimbyeko mu 2021 bwe yali akalulu n'akawango ate nako yabba kabbe nga bwe mmanye nale mwerudde ng'etubbako obululu bwaffe naye n'olwo nalwe yakabba kati kolwo nali mwesimbyeko nga bwana kinoomu oba independent kati kwe kuyingira mu maanyi g'abantu kwe kuyingira mu transition gye tulabako n'amaaso gaffe teri mu kujja neneyunga ku kitebe ekyana mugende ekigenda okuleeta enkyukakyuka mu Uganda ekya NUP. Kati bwe yalaba akazito bwe yalagambye nti president waffe tajja kuyita mu Kakumiro abantu ne bamuwa amaanyi abantu ne bakyuka people power
kati omukyala n'atya n'ateeka akakazito ku nti tempandiika n'agamba nze siina mpapula ate nze gwe mulaba wano ndi mukyala asomye ne Nabbanja kenyine ku bitabo byenyina tayinza kubyezoogamu kubanga nze ndi mukyala asomye kati ndi advocate omulamba naye yanemesa yalowooza yalemesa Allen nga Allen naye tayinza kulemesa enkyukakyuka ejja abantu b'Ekakumiro mbagumya n'eggwanga lyonna nti temutya Nabbanja temutya Anita Amongi omanyi abo bakyala ababuukidde mu kintu ne beefuula n'okusinga ku Museveni ate gwe tuyita nakyemalira abo bafuuse banakyemalira abasingira ddala okutuguunya Abannayuganda olaba abakyala batulemesa okwewandiisa ate ekisinga okukuluma bali mu bifo nti bagamba they are emancipating women kati biki bye batuwa amaanyi nga batulemesa naffe okwesimbawo ne tugezesaako obuwanguzi bwaffe n'emikisa gyaffe abantu b'Ekakumire eggwanga lyonna mbagumya nti eno enkyukakyuka tewalayinza ogilemesa ejja people power nze yanemesa ng'omuntu oba ayinza okulowooza nti yanemesa ng'omuntu naye enkyukakyuka egenda kujja kubanga ne pulezidenti waffe bwe yatuuka e Kakumiro ng'amulemeseza okwogera mu Kakumiro n'amulaga nti amaanyi agayina era n'ayogera ne waggulu wa Nabbanja poliisi n'agiremesa akanyonyi n'akalemesa buli kimu n'akiremesa era obuwanguzi Nabbanja yabulaba kwe kutya era abantu mbagumya nti enkyukakyuka ejja akalulu katukanoonye katukakuume bwe banagezaako okukaba tukabanje people power nsigadde nga aliko Hirwe Allen Mutabazi omubaka omukyalo w'Ekakumiro district ye Uganda yaffe abantu ebavayo ne bakomplaining abamu baba balowooza byakusaaga naye ekyebuuzibwa kiri kimu nti lwaki abantu bano batyo beesimbako ate era bakimanyi nti obululu bajja bubba lwaki batya nnyo okubeesimbako baagala babalangirire bulangirira nti bali unopposed nti abantu babagadde nnyo baganye okuba nga babeesimbako ndowooza kyekigendererwa naye nga abaana bavuddeyo ne baba expose nga ne bagamba nti nedda bateekawo embeera ne bagaana tetubeesimbako byonna byonna nga bigenda mu maaso ono ye atabukidde minisita Balamu Barugahara ate nno minisita ono abantu bangi bavuddeyo kubanga bamukomplainingako oba mujjukira bulungi noli omwana mulenzi Senior Kanaabe yakomplaininga yagamba yayagala nnyo amulabe abeeko oba oliawo kyebatuukako kubanga akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okutumbula Uganda naye oba okwadvertisinga Uganda naye yagamba nti nedda naye teyamulabawo yamukuba ekikono kakati ono yamugamba nti lwaki takola emirimu egyo gisaanidde ne bakwatanga abantu abo abamenyi b'amateeka naddala ababeekuusiza kweyo ofiisi gye baamuwa Honorable Namyalo ngayo wavuddeyo n'otusapootinga kyemmanyi eddoboozi lyange oba oliwulira Mwami Balamu omusajja eyankwata nga nina emyaka 5 bamuyita Edirisa Lubega ekyo kibalemye okukola mutandise kutusindikira bwana yana buvubuka butalina makulu mukozeewo ki why is the government protecting law breakers people who do dubious acts Edirisa Lubega ali mu industry azanya bina Uganda simanya bichi Temugana temumpulira nze simanyi kulimba temuyina temukozeewo nja mwagala mitala wa mabega wa mitayimbwa yafulumira ku bail era kojjawe yali supportinga NRM ye yamuyamba okuvaayo muli wano mutuwogganira bya simanya we have power mutandikiraawo mulemedde n'okukyusa ebintu ebibali wano okumpi abali b'ebisiyaga bafuusa abali b'ebisiyaga mwagala kukyusa Uganda nga mulemye okukola etteeka lyammwe kye lyakola Museveni wagamba abali b'ebisiyaga kanankani bagenda kutugibwa kujjibwawo mu bulamu bw'ensi lwaki bakyataayaaya that is the question mubatugenga temunnatugumbula ffe tetukola bikolwa bya buswavu mwali mulabyeko obutambi bwa luwira itini mukazi munne mu kifo ky'okutandikiramu ebe mutandise tiisa ffe ababagamba mbu tubakooye kubanga ensonga weeziri lwaki tubakooye omukulembeze n'oyimirira ku makya n'otugamba nti bannaye ebisiyaga bigwanyiddwa mu Uganda obwana obuto buli wano bwambadde embira lwakuba munoonya kalulu mwerabidde biki bye mwasuubiza wekaba kasazeewo kulya bisiyaga bakatuge kaveewo ffe tuzadde abaana tetugenda balabanga batandise kwonooneka that is the truth omwana wange ow'obuwala buli lunaku nsirwa seebase abasajja nga ba Edirisa Lubega bakyaliwo bakyatambula olwo wesiiveeyo kwogera bikozi teyateerwa mu gavumenti yo tali mu kuzunza butaale mu gavumenti yo
Temujja tukomako nammwe bya kisiru. Mukole bye muyina okukola. Byabalema y'ensonga lwaki tubagamba step down. Muteekawo amateeko mugataddewo kabandabe. Temuyina kye mukola. Eno nkozesa freedom of speech wemuba mufunyeyo obudde muginsibire. Mujja kutumanyira bya kisiru. Olumbye y'amagye, olumbye etokota fe abagifuula ey'amagye. Ensonga lwaki asobola okukola byonna byakola mweno Uganda fe abamufuula kikyasobola ogikozesa. Sente yonna fe abagikola. Sente ya muwi wa musolo yeteeka amafuta mu mmotoka za Museveni. Sinti alinayo business gye yatandikiramu gye yajjamu capital. Sente za muwi wa musolo ate kwogwo omusolo ndi omu kubaguwa. Bibyo ayina ensonga ze. Mwana muwala oyo aludde ng'ayogera ku musajja oyo eyamurepinga. Naye nti n'essaawa ya kakati ali butaala. Ate ng'abyogerako nti lwaki tebamukwata. Nga tuvuddeko eyo abaana batabukidde Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ensonga ki? Ensonga ya chikeni. Okubanga bamulabye ngali ne chikeni. Oba obuliawo chikeni ng'akyaddeko ebulanga emengo. Kyebagamba nti no teyandibadde chikeni. Ate eba teyandibadde Katikkiro okubanga yesembereza omuntu bw'atyo apromoting obuseegu. Katikkiro tutandikirewa okudifendinga. Lwaki mwefuulira ddala nti temulaba ebitambula wano ku internet? Chikeni yefulumizaako obutambi okuva wiiki ewedde. Nene wiki yenyini nafulumya obutambi kasitaba alaba nga takyatuleninga video zo tezitatambula nga yefulumyako akatambi. Wano Lumbuye wavayo n'akwogerako video oba wazirabye dda. Lwaki weefula nti tolaba video za chikeni? Kifone n'eki kyoli kusigira abaana baffe Katikkiro w'e Buganda. Katikkiro wa Buganda mazima ddala gwe mwenyini gwayimiridde na chikeni n'akwata mu ngalo. Engalo zakozesa nga akomba obupama bw'abasajja banne. The same fingers zakozesa ng'akomberera abakazi kozi gwe mulimo gwe. Katikkiro wa Buganda omulamba luli bwe tunatandika obayisaamu amaaso netubayisaamu amaaso nga mugamba nti no abaana tebalina mpisa bayisa mu bantu abakulu amaaso naye nga gwe mwennyini oganye okwewa ekitiibwa. Tusiye kyandikoleddwa ba leaders no mutujja kyo agamba nti ye bamugambako abalala bamugambako video aba yazirabye era nazogerako. Ate nno yagamba nti ne ku TikTok eyo bamwogerako mbolusi bawutambya ababulaba tusuubira nti n'obutambi buno nti oba nabo babumusindikira era yabulaba nti naye lwaki aba akyaza omuntu bw'atyo. Chicken. Badde tukyali ku nsonga za chicken ezireeta mwana muwala amanyikiddwa nga Sandra n'ategeeza nti ye abadde musiyazi nti naye talina kyabifunyeemu era nti tebiina mugaso. N'agamba nti omwami ng'oli eyo ng'omwewulira omufiiringa nti ke kaseera nti yingira kabokisi ye ali ready okuba ng'akwaniriza. I'm no longer a rainbow person, actually. Omuntu yena wonsanga ngoli wa rainbow tombalira mumwe siri munamwe. That is it. I'm talking out of experience. Wajudo bulimba wajudo bukumpanya muli babbi mwefuula abasajja kumba ate mwagala kubba mwagala babalabirire. Kitegeera tewali kituufu kiri eyo. I can date men. I'm okay. Men can hit my inbox. They can date me. I'm no longer a rainbow person. I don't give a fuck whether you guys are disappointed. I don't care. Because it's munga bakera kumashane munga mambere chindi. So that is it. Kitegeera. Mwe munamanya ekituufu abasigadde mujja kungoberera. That is it. But I'm not ready to out all the secrets of rainbow. But I'm no longer with you people. Thank you. Ensonga zizo muziwulidde nno batugamba nti abasiyazi abo akasente balinamu era mbu abamu bagendayo nga banoonya bugagga era nti abagendayo mbu tebeejusa mba akasente gye kali. Simanyi oba bituufu oba nedda. Abamu batugamba nti nze nazaalibwa nga ndi mukyala naye munda mu nze neewuliramu ng'omusajja nti nze ate nazaalibwa ng'omusajja kale nazaalibwa musajja naye munda mu nze neewulira nga omukyala. Neweebuuza kati weewulira otya? Byebyo naye kasita wuuyo ye kennyini avuddeyo n'akola ki neyeeyogerera nga tuvuddeko eyo. Waliwo waneeno awanda muliro nno nayombye n'awogana
n'akola ki naye nga nsonga ki katuwulirize. Alima akarya amabere nyo alima baboyin alima bahagize ba baboyin ishami ry'amazi ko katamu kukimanyi ubwizi mbwa wari bitu yenda bari mpiro busungu wano ku internet nze bade sogera ku bitu byo bufuzi ngasibyagara ni bari bitu byo wano ku internet n'ubwo mvuga patikana kashajya nkakwati nkanyigeka kubikoni nje kati baboyin nebo bambikonde mbwa tosobora era uraba bino wari yo wano oyitana muhozo muhita mbikonda ine ubudo bugendo okore bebye kisiru gwatene byo kora bwo korebi karabe obutama karabo obugosi karabo obuzuru karabe alima karya amabera nyoko amabyu uranama yukuranga mutubidde buli kamu mututidde buli omu naye ate era ffe tuseka ngakodderemu mututidde buli kamu buli omu mutubidde buli kamu mutusiraanyiza naye era ffe tuseka busungu bwaki nga mwe muli mu mayumba ag'ebbeeyi yemmwe mukutte emmundu busungu bwaki mwatankula olutalo lwe mutaategeera olowooza mulwanagana n'abakisekka bw'omanyi mwatankula olutalo lwe mutamanyi mwatankula olutalo lwe mutakyasobola kusobola kati temukyasobola wadde okuzza akatambi emabega temusobola ffe tetuzikiza tebakulya ebinusu temwatutegeera tetuzikiza mpozi nga tetutandise butandise mutuwulira tubalimu nga ntunuka omanye ntunuka kati obusungu obujjawa busungu nga bungi mututidde abantu tetunnalowooza kutta wadde omu ku mmwe naye mumanyi nti obuyinza mubuvuddemu mukimanyidde ddala mukikkiriza mu mitima gyammwe nti ddala kituufu mugenzi ffe tuseka ffe be muttidde buli omu ffe be mubbyeko buli kamu ye ffe tukyalina simayiro entuufu mwe niwe osimayiringa nnugu yennyini lwaki tosobola kuba na mirembe ng'olowooza ku kutugumbula balala toligifuna ne bw'oligaggawala otya era mwalimu ogifuna tosobola kutereera ng'olowooza ku kusiraanya balala tolitereera eyo pazo temwagitegeera temwakamanya kati lwaki oyomba lwaki oyomba temwamanya baani be mulwanyisa temwasoma byafaayo boyi nkubuulira kino temusobola luwona ate mukikkiriza kati mu mitima ebyaddala olaba n'amafuta ag'eggwanga mwasalawo ne muga wakiri tugafulumye tugabbirenga eri saawa yonna wano tuvaawo mukimanyi mugenda wabula musigala mugumya balala nja weetuli naye mukimanyi mugenda mukimanyidde ddala mugumya bano be musibya akatambaala basigale nga babalwanirako okusigala nga muwonawo lwaki Museveni amafuta yagatwala Tanzania lwaki gye yagatwala kubanga yali akimanyi nti okusigala mu Uganda sawa yonna avaako eggwanga ne lidda mu mikono gy'abannyiniryo n'awunzika nga takyasobola kubanga kyagafunako ko yekanga koleki yali gabbidde mu Uganda kuba yali mu buyinza ekyo yali kisobodde naye olw'okuba akimanyi sawa yonna obuyinza buggwawo wabula mmwe asiiba abalaga nti tekisoboka mugenzo kikkiriza nti ddala kisoboka okuva mu buyinza leeti senga mwabeerawo ku lwa bannammwe ne mugaa ffenna katweyagale muga senga temweyagala senga mwabeerawo mu mbeera egamba nti buli omu alina sheya ku ggwanga lye senga temweyagala naye mwakola ebikolobero bye mutakyasobola kuzza mabega
temukyasobola kuvuga katambi mabega oba osanga mwaliterezezza budde bubaweddeko buweddeyo mugenda mwalowooza mulwanyisa kisekka temusoma byafaayo. Museveni atumanyi bulungi nnyo, atumanyi ensobi gye yakola kulowooza nti asobola otusuula. Ensobi yali y'amaanyi nnyo. Tuli bagezi ate bwe tutandika tetuzikiza. Mukozesezza ssente okugula buli omu. Ffe nga temutugulanga, Kyagulanyi nga temumugulanga. Temwategeera, temwamanya. Bwe busungu. Ffe be muttidde abantu baffe mu kamera nga tulaba bwe tuti. Ne juzi mutugumbudde. Mutaddewo n'ebijambiya mulimu kutemaatema bantu. Tetunnakyakyuka. Nga mmwe lwaki mukyakyuka? Byebyo oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tovaawo.